nze nakowa akantu labayo kale sweet we are going to sort it. Junior tafunangako accident bamukuba bukubi tayamba mama we and his mom is fed up of his behavior. Junior nze naliko mbutakanya ne Junior nayogera ku nnyina abiwandiika yuyo ye namba girage bamukubire mumukubire mmaleke emirembe mumugambe lwaki ogeya Junior ye namba mugikube mugimaleke emirembe ani oyo senga Zubeda yes abasinga tumuyita mimi senga asidi kyakoze Zubeda bannange Zubeda wiiki eno temubeeredde nnungi tusabe busabe wiiki ejja esobola okubeera ng'emubeerera nnungi okuviira ddala ku mupiira ogwaliyo wiiki ewedde ku Sande ogwali ogwa Jayden abantu batandika okubeera nga bavuma omwana we kyokka egenza okuwunzika wiiki nga bavudde ku mwana we bamaze okubeera nga bamuvumaavuma kati ate nga bali ku ye yennyini batandise okubeera nga bajjayo ebyama ebikusike ebyo byonna byavudde ku interview gye yakoze ne Jayden mwe yalumbidde senga asidi awanda muliro so okulabe kyamukoze naye nga sembera nga mbikuterako nkujjukiza nalongo nabwire azokubeera nga konyina kuyabasawo abafere ab'ekinnansi n'abo abakulombereddwa ne watabaawo kituuka mu bulamu obwo ensonga za tolina mukisa sente zikuyita myaganya janga tolina mulimu oyagala genda bweru ensonga za visa ensonga za bufumbo ajesobola nnyo okubeera nga akuyamba nkuleko ku enamba y'essimu gy'olaba mu nsonda ebisigadde obimulekere yuyo mimi Zubeda bulijjo lange lunge ya yageya mama oloza lwaki goloza byenkuvuma nabijjawa labayo bibyo Oh my nagamba Jesus Christ inze ebigambo byonna bye nakuvuma ye yabiŋŋamba yaŋŋamba taatawo yafasi byonna nga Zubeda yabigamba yaŋŋamba taatawo yafasirimu era naŋŋamba wabba sente ez'amabugo Ibadi na yomonda we Chinekeme Suku yabasigala mu kantu abasigadde mugende munoonye emirimu Kasuku tangeyezangako muntu yenna Kasuku yekka gwe at least Kasuku tumuddiramu baana mu abasigadde mugende mufune emirimu tubakooye n'okutuwa bisitole by'obulimba era nze akavidiyo kebakuba full figure Zubeda ye yasooka okampa nemubuuza ani amukubye naŋŋamba nammere era full figure nga beegaana ani eyakukuba Zubeda yaŋŋamba nammere ye yakukuba mu bigambo bye yategeera atya gwoba otandikirako nja kuwolereza Kasuku mbuuza olwadde Jayden yajja n'atugamba mulwadde wa sikoseero era nga amufaanana kiki ekyali mu bipapula eby'eddwaliro kye yali atya public okulaba kabagezi kaddemu oze n'ogamba abantu abannayuganda ndi mulwadde njagala kunkyusa buki busomyo neetaaga ssente meaning already or disclosing your condition sikyo kiki ekyali mu mpapula ezo kye yatya abannayuganda okulaba kabagezi kabaki Rama kwoli Nga kwendi Pazo kwoli nze kugambye kwendi oze no disclosing owulira n'ogamba abantu ndi mulwadde njagala kunzijanjaba nkiringa kugamba abantu oba nti nina oba omusujja ate n'otya okulaga omusawo nga akukebedde nga alaga nti olina malaria plus
What was in the records that I shouldn't have seen? Kabagezi temufumitiriza. Era nze nenda kebera nga nina sirimu mubalage bwenna mubalaga nga mulina mugambe bannange medical records nze sitya medical records za acid tatidde kukola ki zitulaga made chagamba nagamba nti somodadi somusaba minister kandi likaikula kene kaja ne kagamba mbere somodadi beranga kumala bali ali tororo ate ne tororo amasomero agalinga yagebe awo ng'ogeya mada gwe wakoze naye akantu ke kantu Yo conversation tuwulire okugeya. Mwe bamazi kana akabizi mu kisiibo kino yatuula n'akola akantu ne mada owulira najja ate na mugeya ku kantu ako ddala owulira Senga toli kabada wafuuka ddi kabada toli kabada bw'obeera nga wali osobola okujja n'ongeyeza abantu b'olya nabo lwaki tewajja n'onsaba ssente z'omwana wanje mbuuza oyinza n'okubuuza tulina kye tuyinza okuddamu wali ontya nnyo nga tewantya nze ow'olugambo ow'enkwe okungeyeza abantu lwaki watya okusaba ssente nga omwana wo really kyaliwo yeetaaga okukola ki obujjanjabi ulira ekanga mugamba kakane speed ebeere nti abula mundeke nze yibulako abadde azise sirabaisi yagambye yasomera ku somododoko lindako bali ku muzzukulu wange Zainabu muwala wa Zainabu oyo Sheira muzzukulu wange ani yali amugeya ku muzzukulu wange entabuka ulira nekale bannayo omwana sinza kyavaala nangobira nangwe neyo alumuulu namba nti kole bannange naye kati yojjukira naye yakolanga ebintu byebyo nga bitano leta senga toli kabada yabokola naba akantu lwaki tewajja n'osaba ssente z'omwana Shira Price muzzukulu wange nakugamba weegendereza emisota oyo namugamba wali ontyako ki okunsaba ssente z'omwana nga walinanga obuvumu okungeyeza boolya nabo senga toli kabada wafuuka ddi kabada tenjagala okulaga abannayuganda it's not about nti Zubeda made me a sacrificial lamb kimala senga toli kabada ekimala bw'obe inze maama wali ontya coach oyo ani Zubeda yuyo ekimala tata fulawa mulalu abeera busaabala mu ssabo yalikuma kati bw'obeera famire ya tata fulawa yamuteeka eyo naye fulumizi tayagala twala baana wa taata we muwala omulala adda ku fulawa was also raped abeereyo ng'ayattamira abantu lwaki tatwala bavubuka bakwata mwana we ng'ate abamanyi my point is bw'obeera nga wali osobola okujja n'ompa information yamugeya nnyo tiyamulekirako abuntu sine ebigambo bimpedde temugamba nti senga tokikola toli kabada tobeerangako tenjagala okulaga abantu nti Zubeda abadde muntu wange mbadde approachable gyali bwe kibanga kyali kya ssente za mwana nga oba yandingambye munnange omwana ABCD akasente owulidde kyenjagadde obbalaga nti okukyaza omwana ampayirize it was not necessary
Zubeda sikuwangako sente. Zubeda sikuwangako sente nazo nabanzibe. Bwe manga nasobola okuwa gwatali mulwadde gwatasaba kusomyo. Zubeda sikuwangako sente yogera. Nakuwa sente Sheraton, actually nakuwa sente emirundi 2 esatu when nali e Kampala. Nakuwa sente eza cash ku show ya Rage when I meeting on this day. Let me show you. Era no ngamba sikuvaako nga ki to wait. Sente bazimpa saziwayo kubanga there was no reason in zokuziwayo. Sente tuzirya kuibye mmeketu. Abaho. Wanji. Ofunye sente. Bazitaddeko. Jayden, right now. Meka, ofunye meka. Bataddeko milioni emu. Basosa 5 ne bongerako 5. Sente zo. Zigenda kulibwa abantu abayimirira ku mazima. Sente zo nenda zonna kuzigaba zigweyo. Senga leka nkubulire engeri gye tugenda okulya sente ezo. Senga kome nkuwa abantu sente. Sente tugenda kuzirya n'abaho neera manejjulira. Sente tugenda kuzirya basatu. Kantereko message ku WhatsApp ogiraga abantu. Senga ku sente ezo. Senga. Deke emitwalo 5. Senga kwendi. Batwangeddeko 5 tubulye. Tweyanziza zaayi ku sente ez'obusomyo batwangeddeko 5 bannange abagala otwongera obusomyo mujje tugenda zirya. Ndakwa wano nsindike sente. Checking ku WhatsApp yo Senga sidi waliwo message zentaddeko olaga abantu. Yangu wakantekayo neyo okubiri. Yes. Osaga tugenda kebera sirimu. Ekyo nacho kiveewo. Ate n'abamukyaza nabo babakebere sirimu. Kirekeraawo okubeera ekivumo. Kebera sirimu Senga sidi. Kebera sirimu. Enda mu kebera siri kabada. Kakati gwe omuntu So, what was in the records, Zubeda, this is not about Jayden, it's about you and how two-faced you are. You can drown a person for you just to get a sip of water. Or remove Zubeda. Ezo zose. Ziz. Ninako. Message ndala nayo njisindika. Soko balage bulungi bayinza ogamba kiwani. Senga kwendi. Kati abaavu munyigireyo mu kubentalo eza mweze ekisiru. Balage sote tugiraba. Lindako njagala kola. Yiyo enamba, yiyo abaho. Abaho. Sente zizo. Wechiri senga. Kasindike ndala kati jayo kateke ndala. Tugenda zigaba. Obusomya tugenda bulya. Senga zituuse. Kankebere. Senga tomalirawo sente. Sisobola my brother, sisobola. Kazo tomuwe mugagga. Ntuse senga. Junior muwe. Junior nene my brother wama Junior some na tugenda obusomyo tugenda bulya. Nze banzi bakanda we yakuwa yabantu. Oba bayogedde batya naye nayagadde kulaga abantu. The issue is not about money.
it's about Zubeda. Yayagadde. Nze Junior banjola ebigere mu kantu namala kwetambulira wano YouTube omu nagenda ndoke banjola ebigere mu kantu akantu bayolera ddala ebigere abantu balogo akantu otudde Junior tugenda tandika okukola akantu. balina omukazi agenda saka mu nyendo mama ziribita je balogera kati oli omukazi wo mu nyendo ng'ogende Junior ng'ogende erambo oyo omukazi yabuuka oyo je balogera akantu bayola ebigere nandawe abazibba nze banziba kwa nandawe waya Ne bakuloga. bayola ebigere senga ekishinyo egendereze petwabigamba dda senga golowooza lwaki tetukyakakola Gwenga ndi nayivu. golowooza lwaki tokyatulaba abantu b'e Bulaaya baayagalanga nnyo akantu kaffe gw'okyatulaba omanyi senga akantu gye kaatukomya ne Junior oyo paka we akantu gye kaatukomya okukejjako ng'enkwe zisusse akantu bw'otasaanye okatwala bulamu Ababadde babanja sente ezo obusomyo tuzigabye so that is out of deal. Tuli ku kantu ne komba sente it's cut. I don't have it. Today the reason why we are here today. senga akantu bapanga kapange akantu tekabeerayo kaba kabulimba senga olowooza lwaki abantu bakyatuula mu kantu akantu bakeekolako olowooza lwaki bakeekolako akantu buli muntu akantu yakadduka abantu ng'obulamu buggwawo bafa mu nfe etategeerekeka kati bakeekolako okyakalaba kaani ate senga babadde baagala bakufuula omubbi Anti era kyebabadde baagala nga baagala anti jjukira amasannyalaze yenze agalina. naye era senga n'abalina abaana ababi tebaddamu kubatimba N'abalina abaana abatali herese. muleke abalina abaana abalungi bapapositinge bannange omwana muteeke mu firuta Obuzibu bwavuddeawo Junior. mutunoonyako entondo tunoonya abasajja abanyirira bwavuddeawo Junior obuzibu bwavuddeawo. ffe tetujja kubeetondera omwana waaba mubi tomupositinga simple tunaabera ku ekyo kimu Kati Junior obuzibu bwavuddewa. senga buli bwankwe babadde baagala kulyamu lukwe bakufuula omubi mu bantu nti oli mubbi bwe bakola bwe bakola Zubeda kyagamba okumpista omubbi imbu kiri equivalent okugamba mbu omwana we baby shaka wanje nti omwana we atunulanga akasante. Really Zubeda, really? I was accessible to you if it was about money. wamasenga aine namba yo yange Labayo, I'm accessible to her. Nga bwabadde ng'ajja nangeyeza abantu n'akola ki nenda bikuleetera obadde ki ate nze ndi Canada senga soko yasebyama olonga gamba kambinoonye senga ne bwolaba twava mu kantu ddogona bigambo fe ekyatujja mu kantu basindisa testi ya siriimu ejja eri ku Uber tugenda kebera siriimu teekako pengepenge kwali aliwa anko ndabye abaana bamukomentinga kyaka kwali teri kantu kakolebwa nga tebasoose kateesaako na interview abasooka kwebuuza twogere ku ki twogere kwani tukube senga